mbalamusizza nnyo mwenna olunaku luno olwaleero tugenda kubeera nga tusoma ku nsonga ez'okutegekamu olupapula lwaffe era nga mu kanyomero kano tuyitawo layout oba page setup. Layout mulimu page setup. Page setup gye tugenda okubeera nga tuliko page kitegeeza olupapula lwaffe oyagala lubeere nga lufaanana lutya era nga ebigambo ebiriko biri tutte bunene ki ku lupapula era eno ku nkomerero y'olupapula oyagalayo buwanvu ki kye tugenda okuba nga tusomako olwaleero. Johnson Sengendo nga nze ndiwo okubatwala mu nteekateeka eno ey'okuyiga kompyuta ku mitimbagano. Tugenda kuba waliwo ekiwandiiko wano kinagezezzaako okubeera nga mbaga nga kiri nnyo mu byafaayo bya Buganda era tugenda kubeera nga tukisengeka mu ngeri efaanaganako bweti. Page setup eno erimu ebintu bino. Waliwo kye tuyita margins. Kati waliwo narrow kugamba nga olupapula lufunze nnyo, olufunzizza nnyo ebigambo birumazeeyo. Ate ne wabeerawo n'eno moderate, ne wabeerawo n'eno gye tuyita wide ng'emabega eno side eno leseeyo ebbanga ddene. Ate ne wabeerawo n'eno gye bayita mirrored. Mirrored ng'eraga kiva mu kigambo mirror ndabirwamu. Ate wabeerawo n'eno gye tuyise Office 2003 default. Ate n'eno wabeerawo custom margins. Custom margin zezino ebiseera ebisinga mwetera okubeera. Naye singa oba okoze ekiwandiiko kyo ng'oluusi oyagala kibeere ku lupapula lumu, osobola okugenda mu setups zino eza margins n'obeera ng'osobola okugaziya oba okufunza. Oyinza okubeera ng'olupapula lwo luli ku lupapula lumu, ebiwandiiko biri ku lupapula lumu, naye ng'ate wandyagadde oba bibeere ku mpapula bbiri oba bibeere ku lupapula lumu. So osobola okugenda wano n'osetingira wano. Kakati okugeza ku kiwandiiko kyaffe kino kye twagize kye nabaze, bwe tugenda wano ne tugenda mu narrow, ojja kubeera nga weetegereza wano. Bw'onyiga narrow ojja kulaba nga ebigambo byo byongera okugaziwa eno, okweyongera eno ku lupapula gye lukoma. Neeno kitegeeza neera ne bwolaba budayagulamu bubeera bukuwa ekyokukola. Narrow laba nga kaspace akasigaddeyo ku lupapula katono. Ate wano ne wabeera nga normal, wano luli normal lwe lwa bulijjo, ebigambo biri mu makkati g'olupapula tebireseeyo ekifo kinene n'eno. Naye eyo nanga tetugenzeeyo nnyo kutwala nnyo budde buwanvu, njagala mbalage wano ekintu ate kiyinza okubeera nga kikuyambako amangu okumanya ki kyoyinza okuba ng'okola. Kati tulina wano ruula eno, waliwo eno vertical ruler ne horizontal ruler. Kati ruula eno osobola ogikozesa okusembeza ebigambo okukka wansi oba okwambuka. Okugeza singa nzijja wano ku vertical ruler kati ndi mu kudraginga bu arrow bw'obulaba buzze nyize sita, kati ndi mu kukkiriza wansi. Kitegeeza olupapula lwange njagalawo ebigambo bitandikira awo, nkozesezza ruula. Era bwe mbeera njagala ebigambo byambuke, era nja kujja awo nyige nyambuse ebigambo byange bikole ki, byambuke. Ne mu sides oba ku ludda n'oludda obukiika, era osobola okujja wano n'ogamba ebigambo yagala bikole ki, byeyongere eno. Osobola n'okwongererayo ddala eno olekiseeyo ki, ebbanga ng'okozesezza ruula, era osobola okuzzaayo ebigambo byo ne bigaziwa. Kati ekyo kimu nakyo tukimaze, tuli ku page setup. Kati bwe tugenda wano waliwo kye tuyita orientation. Kino kirimu ebika by'empapula, oyagala ebigambo bibeereko busimbalaala oba bibeereko bukiika. Kino mu lulimi tukozesa portrait oba landscape. Landscape
kwe kubeera ng'olupapula luliwo bukiika, ate portrait kwe kubeera ng'olupapula luliwo busimbalaala. Kati olupapula n'essaawa zino lwe tukozesa luli busimbalaala nga bw'olulaba. Kati oyinza okwagala olupapula lwo lubeere ng'ebigambo biriko bukiika ku lupapula lwo, olupapula nga luli bukiika naye ng'ebigambo bisigadde bye bimu. Kati kanyigewo ogenda kulaba kyegenda okukola. Kati olupapula luno luli bukiika, era singa tukendeezaamuko wano ojja ddulaba ng'olupapula lwaffe luliko bukiika nga bw'olulaba. Kati olupapula lubeerako bukiika era oba osobola okulwetegereza nga bw'oba olulaba awo. Kati awo ziri bukiika. Singa tugenda awo katugendeko mu portrait oba busimba, olabe bwe zigenda okubeera. Kati awo ziri busimbalaala. Nzikendeezezza wano mu sayizi. Kati katuddeyo ate tulabe ku nsonga endala. Kati awo ziri busimbalaala. Kakati wano osobola dusetingira wano n'oga nti olupapula lwange njagala lubeere busimbalaala oba lubeere bukiika. Kati ate tugenze ku sayizi tulina sayizi ez'enjawulo era ze zino. Kati tulinawo F4, ebika by'empapula F4, tulinamu F5, waliwo leeta, ligo. Kati ezo zonna osobola zifunira awo, envelope zonna osobola okugenda awo n'osettinga olupapula. Naye ebiseera ebisinga bitera okukozesa, tutera kukozesa F4. F4 yeeno lwe luno olupapula lwaffe olwa F4 nga bw'omanyi erimu y'empapula eyo ebeera mu F4 era ebiseera ebisinga gye tukoleramu. Kati naye nga osobola okukendeeza n'ofuna olupapula ekika kyonna ky'owulira ky'okola ki ky'oyagala. Kakati tugenze ate mu columns zino osobola okwawulamu olupapula ne lubeeramu nga lulimu kolomu ez'enjawulo nga nnyingi, okutandikirako 2 n'okweyongerayo 3, 4. Kino ekyokugezaako muyinza okukirabira nga mu bitabo ebimu oluusi ne mawulire. Kati ng'abasoma bayibuli zirimu kolomu 2, bawandiika mu lupapula lumu lubeera bawandiiseeko sayidi eno ne sayidi eno, naye sayidi emu emala kuggwaayo ne lugenda ate ku kasayidi akalala. Nakyo katukikolemu tulabe. Kati bino binawandiise biri mu kolomu emu, kati katubiteekeko mu kolomu 2 olabe we kigenda okubeera. Kati tutadde mu kolomu 2, ebiwandiiko byaffe byonna biri mu kolomu mmeka? 2. Naye okuva katugezeko tuli ku lupapula lumu, kitegeeza tutandika okusoma bwe tuti ne tukkirira. Bwe tumalako olupapula nga luggwako, ate tuba tulina okuddayo waggulu ku lupapula olwo nnyini ne tusoma. Bwe tutuuka wansi then ate ne tukka ku lupapula olulala. Na wano bwe tutuuka wansi era ne bigenda nga biyambuka, bigenda bikola zigizaga. Eyo ye kolomu 2, tu kolomu, era ndowooza obulaba awo buliko kolomu 2. Kakati okusoma kwa leero tugenda kubeera nga tukuwunzika bwe tuti. Katugendeko mu kolomu 3, singa tuba tugenze mu landscape tuluteekeko mu landscape. Kati awo luli mu kolomu 2, kati tuyinza n'oduteekako mu kolomu 3 oba kolomu 4, tuteekeko mu kolomu 3. Kati ezo kolomu 3 ndowooza muziraba bwe lutyo bwe lutambudde. Olunaku lwaleero njagala tukome wano ku nsonga ya layout oba gye tuyinza okuyita page setup. Era singa omuntu obeera omaze okukola ekiwandiiko kyo, kiba kirungi nnyo n'ogenda mu page setup n'olaba empapula ziri mmeka era zinaagyako ku kyogenda okuprintinga. Bwe ziba tezijjeeko n'olaba engeri gy'oyinza okuba nga okifunzaamu. Kale mbaagala nnyo olwaleero kambeere nga nkoma wano. Mbaagaliza okubeera nga muyamba abaana baffe naddala abo abali ewaka okubeera nga bayiga kompyuta. Omusomo gino ojja kuba ogisanga ku YouTube. Teeka mu tesi kigambo Yiga Computer mu lulimi Oluganda, ojja kubeera nga ofuna emisomo gyonna okutandikira ku gusooka
oba okuteeka mu Johnson Sengendo Yiga Computer ng'oyita mu lulimi Oluganda, ne ku Facebook program zibaayo. Akuume, mwebale nnyo, mwebale ddala okumpuliriza. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale ne Nnaabagereka agerekere Obuganda.